Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Nankula ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 7 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Okusookera ddala siri musumba. Nze John Ebyama gwe bayita Yesu Muto mu Kampala. Ne waliwo ate ayetuma Yesu Muto omulala. Ani atoyo? Kana kato kali awo. Oyo musumba muto era nakalabedde emyaka egiwedde ne mundaba nti nina mutabani. Kubanga ekyo ntosobola kikuba mirundi ebiri. Kikuba mulundi gumu. Sumba ekitulese wano wiki ewedde twalaba ebyagenda mu maaso. Namba yo Yesu Muto wange. Kansooke nkuzeeko mabega. Yesu Muto ali omu. Yesu mwaka ku mwaka 2010 paka leero yenze. Eyalagula walukaga. Oyo Katemba mani yazze mujuzi wano ku bintu by'ebimoyo anoonyako nsonkoolayo. Walukaga nkutumidde olina Katemba mungi naye ensonga basaga njise saga n'obulimba bungi kubanga nze sibbangako omukazi. That's number one. I'm giving you purely the truth. So no nga tonatuuka soko kunyumize we omwala omusinkana ddi tutegeere embo. Ensonga enevudde wala. Singa tubadde mu byensi nagambye politics oba omuntu okuwulirawo nga takyakuwulira muli nayagala akwate omwana waamu omusajja muki omulala kubanga otuse essa oba otuse you have reached a certain time n'ogamba kanzimbe amaka kantereze ebyange n'enju yange olema okubeera nga buli lunaku osomba bintu mu kika osombera senga gundi kati bwe natuuka ku eyo level sigenda kunyonyola bisinga nintuuka n'okufuluma bebyange obimanyi ntambudde ebifo ebyenjawulo mawanga ag'enjawulo n'ebyo byonna nga noonya nange okwetereeza nga famire naye ate oli n'alaba nga bw'obanga omwesettuddeko katono osobola okuzimba ebiseera biri emabega twali tuliyo nnyo ne tuba nga tutwalayo buli lunaku kye baagala buli wiiki kye baagala. Kiki bye bakusabanga? Nga bulijjo bo bagamba kyala naye ani akyala ngalonsa kati ne batuuke bakugambe nti endagaano 2018 nti endagaano yakubanga ogendayo buli wiiki 3 buli wiiki 2 ogendayo okukyala olwo nno nga balabanga waliwo ekyesettudde naye nga sigenda kugenda nnyo wala munnange otuuka n'okula n'ogamba kanzimbe enju yange n'abaana bange kusooka abazadde nabo baliddeko kye baliddeko saamubba saakola ki namwanjula n'enkyala emukono n'enyanjulira omusajja y'omu oyo step father nno nga simanyi step father anti kati yajjira mu brandi ye taata najja nga ye taata ddala n'akakasa n'empapula zina bwe yazaalira omwana empala nawe zaaviira n'endala ezisingako awo ebyenfuna. Ogambye wiki 3 buvanyuma wiki 3 olino kyala. Yali endagaano 2018 omukochi gwe bateekako endagaano. By the way Buganda temunkuba nnyo kubanga mu Buganda mubeerawo obuko obw'okubeera nga oli ku ndagaano ku piston you have to come every week. Ewa Nyazzala wa Sezaala omuntu wawasa omukazi alina okuliisa maka 10 aba alina okuza makaage. Nze I'm a no nonsense man by the way. Ayagala amanya amazima atwale gange naawe olituuka n'ofumbirwa gwe young generation gye bali mu kubuzaabuza kawala kato mulenzi muto ansongako olugalo bw'otuuka n'ozaala abaana 2 3 owulira ebbanja nga lyeyongedde kyokka ne wali bakugamba buli wiiki 3 so polisi ya Uganda n'enkosa endagaano buli wiiki 3 olina okuleeta nga muwala waffe kati muwalawo ki ayinza okudda waka nga tomuwadde kintu anti nze saamanyira genda ngalonsa. Yes ate sente ozirina? Sente sirina kubanga baazira ne bazimala kati gw'olaba ndabika bulungi n'ebirevu tulaba ebirevu byonna byako munnange nasalawo nfuuke swahaba ate nkole ntya ate sikyazisala kubanga bwe nzisala mba nkendera mu maanyi ate enkofiira olaba eva ku mutwe tembagamba nnyo bingi kino kyama kyange ssebo olaba sisobola gijjako ne boofa ne Sezaala najja enkya sigijjaako
osula nayo yenze mujja kuntegeera nkya ate nsobola kugamba ebikufaako maama wo kye yakukola ne jjajjaawo naye ng'ate ndi muddo wa taata omwoyo mutukuvu. Very important. Ndi muddo wa taata omwoyo mutukuvu, siri mulogo, siri musamize. N'ate n'ebyo n'ebyo mbitegeera ate nabizuulira mu bingi mu bintu bino ebyassaga. Nga babindogera namu n'embizuula Katonda n'ansomesa buli kimu. So nze Yesu Muto. Ani eyayita Yesu Muto n'awangala emyaka 10 gye mpangadde. Era bino byonna Saga bwe yavaawa tebatandika okugamba nti nno baddala ddala tulina Yesu Muto. Ate Yesu Muto kigwe bakkiriza mu kusooka gwe batayagala kati. Ani gwe bakkiriza Yesu Muto kigwe bakkiriza mu kusooka gwe batayagala kati. Oba ani gwe baagala kati gwe batakkiriza mu kusooka. Nze nkubiddwa emyaka gyonna gye mbaddewo era buli yawulira Yesu Muto kati nze it's not news. Nze nakkiriza okubeera negative, okubeera mu negative side of every human mind. Naye nga mu nkomerero I'm going to prove to anyone who's watching nti Katonda ngenda kusomesa buli muntu kye yakusomera oba nkyogere ntya. I will make sure that I mention to you every other thing, buli kimu, buli detail omuntu kye yakukola mu simu ze ngenda basomera maaso awo. Buli kimu omukozi muno kye yakukola oba yakuloga oba siri muntu mubi nga bwe bampangira enkwe ate ziri mu bantu abatali wala, the clergy, muba abakulu bennyini abasumba nange. Okay, mwalo musumba omba mwita Pastor Sempa. Yavayo n'agamba simanya mbu wawamba omukyala mwamba buwambi myaka 4. Pastor Sempa musajja mulungi. Ekyo kyo kyenyinza omulekera, musajja mulungi kubanga ndowooza teri kintu kitonde kyonna kitawunyiriza. Sooka owunyiriza olye. Awo wenkomye. Ye yasoose kulya nga tawunyiriza. Naye musajja mulungi. Ogende ankansolinge nga sinaba mulabako. Bwabanga mpise nze sibeerako nnyo mu media zino sibeera kiko nnyo mu bintu siraba programs z'abantu ezimu naye Pastor Sempa mumanyi nti musajja wa Katonda. So n'olw'ensonga eyo ngenda ku direct attack bwatyo sisobola gibeerako nnyo kubanga bakadde b'ekkanisa naye bw'obanga teyawunyiriza n'abojja nja kwongerako then I will accelerate. If I will accelerate, then Pastor Sempa yayagala kufuuka ate Nyazzala. Naye annumbe naye nze saagala mulumba kuba taata wange ate mulungi nkwagala nnyo ssebo nandikukiisinze nawe mwa. Era yavuddeyo n'agamba agenda sooka akyalire ku famire eri waliwo okola amawulire n'okola ekituufu kati oyo oba muyitaani banenge esaga zino zigenda banyumira kubanga kati oyo yavuddewo bw'obanga muzadde w'eggwanga lwaki tasooka kola ki? Lwaki tasooka okuwunyiriza? Manyi okuwunyiriza ennyinda ebeera waggulu. Bane tuve mu kola mawulire tutte eggwanga. Towuliriza nga gwakawala nga towuliriza gwakalenzi. Kati nze gwagamba oba biki oba biki ebyo. Saagala kwogera bye simanyi ne Pastor Sempa nkusamu ekitiibwa oli musajja wa Katonda. Tutambule mpola speed. Etta. Naye yatugambye n'otugamba mbu olina ebintu by'oli muyigiriza abaana abali n'okiisinga mu maaso ga maama. Ekyo kyo mbadde ndowooza Pastor Sempa abadde ayinza okimanya kubanga alina mukazi muzungu. Nze kyo nkimanyi. Nze ono mukyala mutwala nga omuddugavu omuzungu mu mutima. Ekyo nkimaze nkisse. Kati ye yamanyi mbadde ku mawanga ag'enjawulo. Kissing is nothing. That was my last kiss in the last 10 years I was with this lady. That was my last kiss, Romeo and Juliet. Last kiss out. Tekyo na drown nze mukomera. Last kiss bw'oba ggwe nga bakutwalako omukazi. Don't you say bye bye? Obuvumu obujjawo obutuuka n'okutiisatiisa poliisi. Sitiisatiisa poliisi oyogedde bubi abo bakitange bamange wabula munoonya ebintu byemutasobola. Kwagala okuba musirikale. Siina musirikale gwe nali nkubyeko wabula nabagamba mazima nti gwe mu myaka emitono ojja kufa olw'okuwaayiriza n'okukola ebitali bituufu. Abamu nno bali banguzi era ekyo kijja kubakisa era ne mugamba gwe namugambye even 3 hours before nti gwogenda kundyamu olukwe onsiba watali musango. Human trafficking kyeki omusajja yawasa n'omuteekako omusango wa human trafficking n'omuteekako empingu ekyo kyemuyita olwo sinza nakwogera bingi. I'm really biased. Era abantu bavudde ne bagamba ddala bw'obeera wawasa empeta nga tebagiraba. Anti kati bw'obanga baagikugyako babuuze Jackie munoonye Jackie munoonyereze bamaama be baamutuulirako bamaama 5 nga bamaze okulya ebintu ndooza byaba ne bamugamba eyo nvundu ne bagimusikako bw'oba ggwe okola otya ekyaliko kati nze nyambale nga Jackie baagimusikako
kakati kyekyo ensi temanyi Mulinamu abaana bameka? Tukyazaala ye ansa yange tukyazaala kwageze na lubuto bwamala bwabanga olwalumaliriza simanyi kiddako naye nze sibala baana mu Buganda mubala baana anti mwagala nnyo ennono zammwe omusajja tabalirwa ki nzaalo yes ako kenakwatako ke Buganda ebirala sibyagalirako ddala ennono zammwe bw'obanga mu Buganda mulimu ennono ey'okubeera ku pisto omuntu okukyalira abazadde ate n'okyala n'osanga bonna bali awo mu layini tolina obbawa that is nze kasaagala nako kankikomyawo nina nange ennaku yange omusumba Bujingo bwe yafunamu obutakkanya ne mukyala we yafuna omulanga lwaki tewasalawo ofuna omukyala omulala ate gw'obuuzizza kaddemu ako omusumba Bujingo bwe yafunamu obutakkanya ne mukyala we yafuna omukyala omulala bwe lwaki tewafuna lwaki abantu bwe balaba omusumba Bujingo baamukuba mayinja kulwa na luswa enze navaayo ku TV emu babbiri ne mbagamba temusala musa saawa biri bye mwogerako oli yayina decision yasalawo mulundi ki naye nga naye tetwalina musalira musango kubanga musajja mukulu atayina his own secrets byama mulundi guno nzize nga Romeo and Juliet neŋŋamba oba kufa tufe ate ne wano bansalidde ki nze Bujingo waleera ate kati Bujingo afuuse twale nti akubisiddwamu emirundi ebiri mu opposite sides Bujingo eyayiwa Naluswa kati ate nze John Riam atayagala kuyiwa Jackie ani gwe batasalire musango ayiye bamusalira n'anywezezza kati okunyuza kyeki kugamba oyo ayagala kuyiwa oyo ayagala kulemesa nti munnange tolina w'omukola ki w'omutwala bwembogoddeko ne bagamba talina mpisa mbi mbwa biki naye siri mbwa nze John Riam ndi mukozi ndi muddu ndi mwana owa Taata Omwoyo Mutukuvu n'omusamiza aveeyo ayogere Yesu Kristo emirundi 7 Yesu Kristo 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 omwana wa Katonda omulamu yatula mu nze amazima ge gakaawa bwe ngoogera nga bagamba akubye Nyazzala ani yankutteko nga mukuba empi abakwogerera ezabba bigambo ki young generation that's number 1 bwe mulembe omugigi omuto oba omugigi guno oguliko omugigi kuno bino ebintu these things have come to lead the young generation astray bazze okuwabya ab'obuwala abalenzi mbagamba mwagale ate mwagalire ddala ate bakiisinga mu maaso g'abakadde si kyekyo ssebo buli omu alina enkola ye ssebo kiisi eyo teyali mu love wagikozesa fujjo teyali fujjo bwe nkutunuulira gwe ow'effujjo nze ndi musajja munaku ekyankiisingisa Jackie nalaba nga siriddamu mulaba bakaddemu ekyankiisingisa Jackie I was saying bye nga sirina walala wonna nga maama agambye wano we mukoma kati mujjewa bw'oba gw'osiibula otya omukazi gw'oyagala kakati omukadde saawa ezo abamukadde ayawudde yeyangatta n'omukyala yeyangatta naye nze mbaagaliza birungi kirungi muli bavubuka n'omulembe mbalekedde kimu mwagale Romeo atuuka kufa atya ate Julia asigalawo atya nze nakkiriza okudrowninga kwe kunsiba awatali musango yes that is it okay abantu abagala obunabbi okusookera ddala kambagambe John Riam tavaawo Yesu Muto gwe bafusiiga enziro John Riam yenze nkugamba byonna buli kimu bw'oba olina ennaku yo nga nze bw'obanga bakuyiganyiza abantu b'omusajja nkubira ku 07557 3838 07557 3838 oba 0775 077 09 abo njagala mukube nga munsaasira nsaasira oko kale n'oba oyagala kunvuma kubako tulabe kyekyo naye abagala okuyambibwa awo wengenda tandikira mbagaliza olunaku olulungi ekisembayo kusaidia musumba yiga yagenda n'afa musumba yiga ate naawe kale tugendereyo n'okomawo mu kifaananyi kye onoolagula buli wamu ababi n'abalungi gwe tolaba nti banfaananya kati bintu ebiringanga ebyo
Musumba Yiga tafangako. Goliwo. Sinza aliwo. Ate siriwo ddala. Aliwo ye Andrew Jengo. Ne Katonda wa Musumba Yiga. Y'omu n'owange mwegane. Buli yamuziika kanya tewamulabayo yali agenze kuziika ki? Bujingo yaliyo. Abatagendayo bonna wabalaba bebo boyita bagundi mu baba questioning. Buli musumba yatuuka yasinza Katonda w'omusajja oyo. Yo musamize walo pase yali amusinziza yali amuziiseeko. Kati lwaki bamuziika? Are they traitors? Buli yayingira okuziika Omusumba Yiga alina okubanga asinza Lubaale wa Yiga bobanga Lubaale. Kitegeeza Ssennyonga mutuufu. Kakati nkugambye nti awo wali enjawukana Musa ye Musumba Yiga ataziika. Anti kyekyo kye nkugamba nti kakati bobanga yeka ye mutuufu bano bonna abasigadde si batuufu ba Lubaale nganze simweganye Omusumba eyatuumulako newe twogerera kato oyinza okumanya nti yakwogereramu kubanga Katonda we yeggwe. Musumba tokisusse. Anti obulamu yeggwe ate Katonda bwe bulamu. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.